Yes, mukasi akasuwekede kyatwese olwaliro. Ne bajja bagamba Accelerator Media bakutwisako sema gye tugenda okwekanya. Nenga kitabe kati bazibuka ne bagamba Pakistan Pictures ne begasi wa makawungezi ko olwaliro. Tadros Media Group nabo tibabuze ku mukoro kuno kuna kwanjula. Ne bajja bagamba Benta/Thomas Productions bakutwisako tugenda okwekanya akawungezi ko olwaliro. Mukasi akano nga bagamba Accelerator Media, Pakistan Pictures, Tadros Media Group bakutwisako sema gye tugenda okwekanya. Benta/Thomas Productions nabo tebabuze ku mukoro. Mukasi akano nga bagamba Henrolizi pozi ne Torrance Combs bona bagala komisema gye tolekedde. Kigenda mu kutandika basose ne bakolaga crime scene eruda waliwo mukyala ninga kyebike embira teyali nnungi. Baali bamuse era nga bamugjeemu n'amaaso ne bagamba Kelly Christian bona bagala komisema gye tolekedde. Victoria Pratt takabuzeemu kuno kuna kwanjula ne bagamba Paul Rudd yageja kunoonya abazibu tunashikana ne bagamba Jean Michael tebabula ku mukoro. Alexander yakwasaganya ebyenguliko. Lawrence Mike ne bakagatagata nga bagamba Daniel Roth mpozi kugaseko n'abasigadde ne Barry be bateekamu ensimbi nga bagamba Ricky ne Nigel bona muneeno ne bagamba Guy Stevenson yawani korogorwa sema gye tolekedde. Michael Mendes ndekito okuntiko kakati eruda waliwo kabaka yali apakize kivaani wabule mabega mu kivaani mulimu abaali batuddemu. Ali wana ali kubunkeeke tategera kikigenda maaso zibadde ziri busaana abako gwalengera ajja abayi musoke munindeko tufunyemu engeri y'obuzibu ate obwaki wali wajja roli yakwate kubona janga asembera musaa mukulukulu n'ekisabu kyakutte baabo bwatuke bali kyabasooka ayimirira naza amaaso eri ekimotoka ekyali wano. Kiki ekigenda mu maaso k'ono jama mwana jama ayimiridde naye ate amaaso agatadde gye bali. Gwe musiru gw'otunuulira ki naawe batwa mukoya bannammwe tambula ogende gwe katofaali musajja mukadde kadde tambula ogende gambye banne nti nyina civilian gwendaba namana akwate kubo n'atambula agende eyongereyo gy'abadde alaga naye ng'asoose n'ayimirirawo okumala eddakiika n'abatunuulira yambadde kikabuuti kuta akasawo mpozi kugasseko n'okwambala giravuzi taddeko obuwaani teyagulawo yateekamu koodi n'ayingira munda eno. Aya kirabika tuli kiriya tusobola okukola ekyatuleese ne basooka beeseetinga bulungi nnyo. Kati eruda waliwo kaseshoni buno baterekayo self deposit box kwegamba ka self deposit box kalinga ka banka naye nga si banka nti eri awo. Loli yakwate kubo agenda okugira bwati nga weggula sansi bagamba nti waggali kyava yingira munda bwatuuka munda Can I help you, sir? Sebo nkuyamba etya? I'm here to make a deposit. Kidesi wano kola deposit. Nabyaze okuterekawo. 5 minutes, folks. Final one. Bana dakika 5 saagala mukole ensobi. We'll do it again. Echo 3. It's a soft target. Saagala ogezeeko kikola nateera. Skeleton step. Wano tugenda ku soft target kwegamba tuyingirawo ngeri ya skeleton. Ate saagala mukube kutta muntu. He's on, chamber's empty. Njagala muggyeko akabaati mukyemba tembeera ekyasi. Hey, you know what? I got a butter knife in my pocket. Try to chill a fuck. Wayi kaka nobadde kigwe naawe toyaka nnyo. Weegira ate naawe tomanyiira. Anti kako nkakuddiza. Anti munaye we byatuuse tetukkiriza deposits. We're closing. Kubanga essaawa zino wotulabira tuli mu kuggalawo. Tewafunye ebbaluwa. Kuno nze sifuna mail. Okay. Bakasoma babasindikidde amabaluwa. Ne babulira ku ki ekigenda mu maaso. We've asked all our customers to come in and... Kati yagamba nsobola otwala ebyange. Kono bw'oba olina ebbaluwa bakasoma twabasindikidde amabaluwa ne tubagamba bajje batwala ebintu byabwe. Secret storage and then they trace the owners. Kati bwe mbanga ddala mbutuufu siina bbaluwa eyo. Our customers. And then ebisigadde biba bigenda kubeera bya poliisi. Bajja ne bakebera ne basobola okugezaako tulasinga bannyini bintu ebyo. Nagambye ze sikozesa bbaluwa. The letter. I told you. Nagambye. You don't get mail. Tofuna mail eh? Kakati. Do you have ID? Olina identification card. Ekyo kiyinza obutabeera kizibu. N'akwatira Ruda n'agimusimba. Musimba passport. Well, Kole. Kansooke ngende ne kanye ndabe. To the counter. Agambye ye tafuna mail oba tafuna mabanka luwa.
bano bagamba nti basindikidde bakasitoma abwe bona abo baterese ebintu ne babagamba nti tugenda kusenguka mujje mutwalemu ebyammwe. Masks on. Somebody wake up Biggs. Aya ndowooza kati kyekyo bano babagamba basseeko masike zaabwe kwateko bonassaako bulungi nnyo. You are? You can have that back. Then kati kwataawo So, kaakati how long now? kinaatwala bbanga ki Just a few moments. kigenda twala eddakiika entonotono Mrs. Waxman, anti mukyala wa kisimaani very inconvenient. nayo n'otusonyiwa okubanga ensonga tugenze ntukunyigamukko. I have had an account here for 50 years. nze gwolaba ssebo mbadde mu kitundu kye okumala emyaka 50. Down like this. Well, times change. ebiseera bikyuka All munnange very sad here. Now, if you want to, kyannaku I'll call a cab to take kati gwe kyoba okola sooka otuule ebbali tugenda kuyita emmotoka ekutwale namukadde wa lugezigezi yawuli obusungu n'agamba oba mukolere ki. Danny, nani Yes, sir. wanje ssebo Bern would like to empty his. omwami ono yandyagadde kwegamba okwemputinga Keep it on the list. bokisi ye kwali ku lisi y'abantu But I. taliiko And he's set to go. naye maze omukebera ne museeti nga buli kimu kyonna alyoke kati asobola okumaliriza. but I suppose. then kibakitegeeza All right, asooka atuula ebbali tumalirize endowooza abasooseewo tulabe nga kigwa. Do this now. kino njagala kikola kati bwana gundi As I'm sure has been explained, ndowooza osobodde okumunnyonnyola it's one at a time. omu omu gwe tukolako tetukolako mwenna So if you don't mind waiting. kati olwedde waliwo abasoosewo oba tufuddeyo tugenda kusaba olindiraawo kyokka ati waliwo omukyala omu yazza amaaso eri omukyala n'omukyala kirabika ali ku budde n'akwata ekubo n'atambula bulambala mba ki ekimuliko oyo musajja nga yeefudde ekirala yatuuka ewali omukyala bwe baba bamaliriza omukyala baba bakwata ku ye kena kyagera okuza amaaso loli amwesimbye maaso ajjeeko galubindi ziri enzirugavu n'ateekako enjeru lengera n'asimbira buterevu waali wuliriza I'm sure you won't mind if I go. nkakasa ndowooza tojja kufaayo singa basooka nze mu kifo kyaggwe maama Well, I've been here for hours, nze gwolaba ssebo ntudde wano okumala essaawa ezibulyako ddala so kijja kuba kirungi singa batandika nange nina ebyokukola nyina appointment zange lwodi tanyega ali siriasi ku point emuleese wano nakyagamba owaayi okay. omusajja ali weyadi Important to you. yagamba kale kiryoke bwe kiba nga ddala mutuufu kikulu gy'oli nga weetaaga bakkoleko ogende mu munambiro bakkoleko sikuyinaako ttagali genda bakkoleko okay lwodi ayogera ebigambo bitono naye ng'ate abeera precise nnyo You see? ndowooza okirabye She's happy that I go. omukazi musanyufu okubanga basoose kungi jangu nonkutwala ewali akabokisiko mutwala ewali akabokisi ke After you, sir. gwaba akulembera mukama wange omusajja yeefudde kiki oyo owaayi kasisa naawe okkiriza kene mukasisa akantudde bali mu kivaani bano bakwata ekubo ne bakoona akajje bakabaka bagenda kulumba wali erika lyakafo gyabassaako bulungi akakookolo balina ziri embi ne bakwata ekubo ne bafuluma nagambye tuli kwanjula kwako njagala wekanye bakayise the last haste ketuliko We really are in the process of closing up. So. yagamba nti self box eri munda eyo ebisinga ndowooza gye tubikwasaganyizaako processinga buli kimu kyonna abadde aze kudipositinga naye ne bamugamba nti munnange wano tugenda kugalawo tushifutinga n'agamba kale bwe mba mushifutinga mumpe ebyange olwedde ebirimu kagaino bano babandi bakibanda bakwata ekubo ne batuuka erudda era bwe batu ne bassaamu koodi bulambalamba bajja ne bakwata ekubo ne bajja nga basembera mpolampola kwe kutuuka ebbali ku luggi bwe batyo ne baggulawo saagala kulaba ye mamaaza maneja yali atudde rudda kuno yakwata esimu n'asooka agiteeka emabega bayingiddewo kibaleese bakimanyi aya basi katonda wange ekifo bakisazeeko n'akwata ekubo najja asooka akebera alabe eko 3 kiriya
beita echo 1 echo 2 echo 3 echo 4 echo 5 tebakozesa mannya. You know what this is? There's nothing here for you. Banaye temwali kye mugenda kufuna. We're closing down. Everything. Already tuggalawo ebintu ebisinga baabitutte edda. You know who owns this place. Ndowooza omanyi nnyini kafo It's kano. half the fun. Anti era we bijja onnyumira awo. Gambo lyateeke wansi ensawo. Leeta gwe. Balina okubasiba tuula wansi. Ne bamusika musaato manager. Ne bamuteeka ebbali. What do you want me to do about them? Kati oyagala bano bakolere ki? Gonna behave? Listen, young man. Mugenda kweyisa bulungi. On with whatever you're going to do because I don't want to sit here all day. Mukole kyonna ekibaleese mugende kubanga nze kyagala tuula wano lunaku lulamba ye namukadde eka naawe nzijaako ebigalo biki ani goyita mukyege gwe. Phone. I left it in my car. Essimu eriwako nagirese mu motoka aliwo omusego ogutatambula na simu mwabeera ku whatsapp 24/7 genda omukebera ng'essimu tagira kumbe yayitadde mabega katofaali. Listen, I've been Wuliriza. up by better people than you. waliwo abaali bansibyeko n'okusinga ggwe It's not a fucking competition. anti munaye zino si mpaka zakusiba miguwa tomanyiira. I haven't had one for years. Yesu Kristo namukadde I'm all set here. ndowooza katuli seti bannange 5, is that everyone? buli omu yenna kati alioke 2 males, employee, civilian. kati siraga nti waliwo abantu babiri ababulako No way. omukozi mpozi ng'ogasiseko ne siviliyani Wasting our fucking time. bwe saagala otumalire kadde bagenzi okuyingira wano ng'ennamba y'abantu bagimanyi oli yaggulawo seefu aleese kilayanti amugamba ayingireyo. A little stuffy in here. Rodi n'ateeka erudda akasawo bulungi. Aya Do you have your key? ndowooza olina akasumuluzo kaawo agenda okulaba oli tavuddeewo kasumuluzo kaakayina kuba munaye olina okubeera nako. Yajja I've got it from here. nja sobola obikwasaganya gwe ne bw'ogenda Supposed to stay. anti munaye nteekeddwa okubeerawo sivaawo. My possessions are very personal. Ebintu byange munaye biri pasono siagala muntu yenna biraba kyekyo lwaki nkugamba weesikeemu Sorry. osegeera onoonsonyiwa munange It's procedure. naye no procedure sivaawo kiraya nti okola kyokola nga ndi wano oyinza okukwata mu bubokisi bw'abalala abali awo n'awulira buleti kati kabaka sewo muno byaterekamu mulimu amaaso g'abantu. Did I tell you? Gwe si kye nagambye Messing with us. anti ono atukyankalanya atusiriwalirako Ted, where are they? In the back, in the vault. anti bali mabega eri mu volti mu shefu. Kabaka sebo naggulawo akasawo ke byaterekamu n'aterekamu maaso namu amaaso baga abantu jula mu ntandikwa twalabeko crime scene nga waliwo nakyala gwe battidde mu office desk kyokka ate nga n'amaaso bagaggyemu esaawa zitulekera kabaka alina obukebe mulimu amaaso g'abantu n'agayisewo n'agateeka mu kasawo kati dani agenda okuvaayo tufudde Yesu Kristo Katonda wange kati agenda okuzza amaaso bw'ati nga kyebeka Lodi amumanyi yajjako bujja masiki Supposed to be here. gobadde tuteekeddwa kubeera wano kituufu Fuck, man. kiki kyokola wano gwe Blood What's going on here? ki ekigenda maaso Pawulo Tell them. This is my brother Danny. ono bulazo wange Daddy You gotta be fucking. oteekwa kuba osyaga Been a few years. Yeah, I thought I'd never see you again. nali simanyi nti naddamu n'okulaba n'okulaba Thought you had the day off. Check the road. nabadde ndowooza nti ogenda kubeera ku day off nakebedde nga togenda kukola Is everyone okay? Mrs. White? anti omu ku bakozi baffe yafunye obuzibu nga nteekeddwa okubeerawo Need to go home. nteekeddwa okugenda eka bannange Absolutely. I'm sure we all would. Look, labayo this nice little family. bino ebyokubanga muli mu reunion ng'abafamire ebyo tebigenda tukolera Now what, Paul? kati Pawulo ki ekiddako ekiddako Stick to the plan. We're gone. tusigale ku pulaani eyatulese kirya wansi okole ekyoteekeddwa okola tugende You took off your fucking. kati wajjeko masiki naawe Your face is gonna be all. feesi yagenda kubeera ku kamera ne ku mawulire To figure out who the fuck we are. bajja sobola otegeera ffe baani This last week. kamera baaziggyeko wiiki eyise emabega Right. si bwe kiri kituufu kamera twaziggyeko kati I give up my share. ndowooza oba oyagala ofuluma genda omutemwa gwange sebongopowe Your fucking job. then kati genda okola ekyakuleseza wano va mu kwasama We're still missing a guy. tukyamisinga gaayo omu civilian Any ideas, Danny? omanyi wa gyali anti mulesemanga mu voloti
mulese mu safe. Vault, secure. Aya. Do your thing. Kati gwe kwati kubukirye wansi mu safe okole kiki oteekeddwa okukola Get everyone in the back. tukimalirize. Aya To the plan, people, and we're out in 10 minutes. banaye singa tusigala ku ntegeka ze kitugiddeko tugenda kuba tufuluma mu dakiika 10. Don't worry. When we're done here, I'm taking care of it. gwe tofaayo bwe tunaaba tumaliriza wano nze ebisigale ngenda bikwasaganya tekikweraliikiriza kino sebo kyayogera ne munne waakyo nekimugamba gwe tofaayo bwe tuba tumaliriza ekyatuleeseza wano ebisigale ngenda bikwasaganya kyaba nekiraga Pawulo akagalo nekijja kyeyongereyo. Set, boss. Kale bosi. Going on a walk. Aya yakwata ekubo ne yeetika basizewo bakwate bonna abawambi babateeke mu kisenge kimu babayisaawo mpola mpola. Tuli abali tasubira kusikana obulazo we. So we don't need these things anymore, huh? Aya abateekeddwa okukola ekiteekeddwa okolebwa bakikole tetugenda kubeera ku ekyo lunaku lwonna noonajjako akakookolo ke. Damn thing is family. Hoorah. Kakati nga tuze ebbali nakyo bamugambye akirire ono ateekeddwa kwegamba yalina okugyayo emaali bamugambye akirire mu seefu eri obubokisi kola ekyo kyateekeddwa okukola basobole okuva wano. Yajja mu kaseera kano kennyini kide wansi eno emmanga yayeekebe gy'alabe ninga talina kyalengera. In this room here. Akasenge kano wano eno Up your pace. Let's go. waayi Everybody sit on the floor. buli omu ngenda musaba atuule wansi nze sigenda tuula wansi na mukadde y'ekyanzi I cannot. nze sisobola tuula wansi ekyo kiveeko Get the fucking old back. sooka ofune olwo na mukadde wagenda otuula alyoka atuwugganire bamufunire akatebe then tuula erudda. You're a nice man. oli musajja muntu mulamu You're welcome. webale kusiima Real Boy Scout. weefudde mugezi. Indecent to people. You should. Ebiseera bisinga abantu obeera muntu mulamu gye bali gwakutte emundu ate tonsinikira gwe You, gwe mate. gwe kyapiiri With you and your brother. ki ekiri masekatigo ne bulaazi wo ki ekyatuukawo Oh, you think you're smart, don't you? olowooza oli mugezi si bwe kiri Yeah, with your stupid fucking little tie and your... olw'okubanga oyambala etaayi Well, you're not going to feel very smart when... togenda kubeera mugezi nga bino byonna biwedde ki kyotegeeza You won't be leaving any witnesses. kyategeeza temugenda kulekawo bajulizi eki The boss said. boosi yagambye boosi tonyumya Fucking wuss. Tracy's going to handle things. kulesi agenda kwasaganya ebisigadde Just use. kale laba okozesezza erinnya lye goli musiru baatugana okozesa amannya Echo 4. ah Yeah, well, like the man said, ng'omusajja bw'agambye it doesn't matter, does it? tebikyalina makulu kati Happy? omuli musanyufu mu ekyo So... kati tuula wanti I didn't sign up for. nze saasayinize byakutta bantu Well, you just better figure out whose side you're on. anti wandibadde onoonya luyi lwani lw'oliko Bullshit. ono kajambi bitegeera tetwaze kutta abantu ekyo kitakyagadde. Aya ne basooka bapoyesa Echo 3, you in the vault yet? Echo 3 otuuse mu vault There's no sign of the missing. anti ono civilian gwe mugambye simulabayo No, we can search this place forever. We need to be out of here. twandibali tumunoonya kono bwe biba byamunoonya tujja kulwawo twetaaga genda kasajja civilian bu civilian kasitoma bu kasitoma gwe kola kyoteekeddwa okukola nakyala najjayo gajetisize kabaka mu kumenya buno bukuufuulu buno bu safe deposit box gasiya tabulabamu bukutula bukutuzi n'atandika baabo. Echo 6, status report. Echo 6 soko omulya bwe muyimiridde. Echo 6, status report. Echo 6 mbulya bwe oyimiridde. Echo 6 naali kayaga. All clear. Oro kiriya tiwali kiriwo. Echo 4, status report. Echo 4 soko omulya oyimiridde otya. Jeez, Echo. Yesu Kristo bwe mba nkubuuza ayogera ebitegereka tomanyiira. You're okay? Kale buli kimu kiri kiriya. All clear? Byonna biri kiriya.
anti sofa tiwali kyattabu kyonna. Not much longer if she's as good as she said. Bw'abanga musufu nga bwe bagamba tuba tetulina dakiika nyingi anti era mulungi. How's it coming, Echo 3? Gwe Echo 3 bitambula bitya? Yagala muwulisa ku radio kola. Music. Alabika atadde music mu matu. Radio. Gwe Echo 3 naawe kwata radio. Echo 3. Echo 3 kituufu ate yali atadde music mu matu. Echo 3. Echo 3 bannange status report. Nga wa. Want me to do it? Oyagala nkikole? Not yet. Sooka olindeko. Echo 3. Echo 3. Hey. Why? Uli abadde amubuuza oyagala ntandikeeko ye nedda. Akaseera tekannatuuka. Why the fuck is she taking so long? Kati lwaki amba atuddewo? Maybe she isn't so good at Oba osanga si mulungi nga bwe mubadde mumujubisa. Weegire gwe naawe. Naye kozesa ku lulimi olutegerekeka. I didn't know where. Naye gwe namukadde naawe saategere nti ogenda kufuukira ejjute. You may be gangsters. Oyinza okuba nga muli bagangisa. Some common, decent. Naye alisi waliwo ekitugatta eky'obuntu bulamu. What the fuck is Gangster? Oli myaka ki abakozesa gangster? bitch. Leka kubeera musege. Wamaaso nyiwo okuwemula. smoke? Ngene nfuna essegere. Tonywera wano. Jesus. Naye mukadde gwe. Nja. Wejjire. Stay focused. Sigala ng'oli focused. It's not like they're going anywhere. Sigamba nti oba nnyina gye ndaga naawe. Oba balina gye baddukira. I need your phone. Gwe neetaaga essimu yo. Kiki oyogerako? Essimu. Nagirabye kuli mabega. Nakwateko bagiggyeyo. What are you doing? Kiki okola? Ngenda kusindikira 911 message. No, you can do that. Nabadde simanyi nti osobola okikola n'osindikira mwenda emu message. Naye ojja tukwata. Sirisa ekimwakyo gwe manager. Gwe manager w'ekifo wandibadde alisi oteekeddwa okubaako kyokola. This is coming, but Munansonyiwa nange byanguddeko bubi. very irregular. Nabadde simanyi nti bisobola okubaawo. All right, let's get back in there. Kale tukomawo. Unasindika message ku mwenda emu. Oli amugambe nali simanyi mbu kisoboka. Osobola osindika message ku mwenda emu. Agenda okujja nga beesiri yasinga. Iye. Kiringa sisikana mwana ng'abadde abwenva. N'engeri gy'aba yeebulankanya. What? Kiki. Ngotukenga. Nakwate kubona yeetega. Kaakati. Wetwe twafa ndi soka tulekera pembeni. Njagala olabe. Chicken and extra avocado. Yeah, and you know what? Can you throw on some extra chilies there? Osobola okunteeramu kiri omutonotono. That'll be 15-20. Zijja kubeera 15-25. Sia. Gang Puck finally going to the taco business? Kiki wava mu bwagangisa n'ofuka mu mubbi wa mmere kati. Hey, how about a little less Oseera buseezi. effective to you? Mpita detective tompita linnya. It's still 15-20. Si lwera ogenda sasula ze nkusabye. Take that. Gwe detective kwata ekkubo gyeyo ssente ezo then nga bwe nkutegekera. 1 William 6. Abaliwo nga bamwetaaga ku radio kola. Muntu alabye. Tafunamu kabuliiza. Yajja. 1 William 6 receiving. 1 William 6 receiving. 211 in progress near your location. Waliwo obutemu obubbi obugenda maaso. I didn't know there was a bank there. Nabadde simanyi nti waliwo banka. Deposit vault. Anti si banka. So who Self deposit vault. The text 911. Batusindikidde message. can actually do that? Basobola okukikola ekyo. Ne basindika message ku mwenda emu. Tugamba kiringa sindika message ku 999. You know what? Send a black and white over and show me. Kyoba okola kikimu kyokka sooka onsindikira aba black and white. Tulabe engeri gye ngenda okikwasaganyamu. Tofaayo. Ngenda bakontaktinga. Bajja kuba bakusiikana. Koye kali. Kibeewunya kikimu kyokka ndowooza omulembe kati gwatereera. Gwe naawe ebintu mbikoze kyokka ate tobisasudde obindekedde ani agenda obbirya. Nebadde odayo. Ono kaseefu alabika akaggudde. Malisi okaggula. $100 million looks like. Milioni 10. Balina empapula ze baali bakimye. Beya bonzi. Milioni 10. Ezaddo. Empapula ziri worth milioni 10. Nakwate kubona abyetika. Bino nasooka abiteeka mu kisawo. Malisi obisa mu kisawo. Nakiteeka ku akiba. Nassaamu n'ebikosebwa bye. Kirabika mu dakiika ntono bamaze. Ati maliriza. About fucking time.
akadde ndowooza weegire naawe gasiya mbwa za ku kyalo erino ka ventilator system kalaga nti kaggule yakwateko bafulume kali abagenda nawulira agwayo ye nani wuyo awulire omuntu agwayo munda eyo nakwateko bo nakomawo najja yekkaanyi ani ayinza okuba nga aguddeyo mu bintu kumbe lwadi kyabi kati yamaliriza kupakira bintu bye amaaso agenda okujja amaaso rodi nga waali ye tamuleseewo gw'ovuddewo ate ofubutuseewa agenda otambuza bwati amaaso nga kabaka ayise eno waggulu katonda watu motherfucker Paul, I found our missing civilian. Civilian abada missing amuzude yuno. Kali. Copy that. Ngenda kujeyo. Kali. You're not going to tie me up, are you? Togenda kusiba ndowooza. Nedda. We're going to do this my way. Kino ngenda kikola mu ngeri yange. You could just let me go home. Osobola okundeka ne ngenda. I have what I need. Urede maze okufuna ebyange. Biki ebyo? Just some personal byange nganze. value to you. Sikiwa nti ogenda bifunamu kyoyagala. Kwegamba si bya bbeeyi tebiri mu bamajja nti oba ki. Kyokodde mabega tulabe. Biki byoyina ebyo byogaanira. Najja akwatemu alabe. Agenda okuzza amaaso olindako. Nga mulimu maaso. Kyamwambalira. Kaakati no Eco 6 abaali wano. Kumbe ebintu byayononese dda poliisi egguse. Nakyala atuuse detective. Maama nyabo. Black and white nabo bagguse. Nuyagala soka kweke cocaine. Kwabadde aliko tubandabo. Shirugambo. Obusajja buli bweru waneno. Pola akwate kubo okukirya wansi ashikane Eco 3. Niba muyita ku radio call. Dispatch said it was a prank. Dispatch batugambye nti ffe tuba tuloza obosanga prank. Everyone's out. Yakiyayi. Those guys. Uzanya. Got this. Got your bachelor parties? No? Going in. Nje tugende. Detective. Unakyalwanagana nakyala gwe ssebo oli biki? Ye. Kirwadi. Tomalaga kinyigira mu ttooke kisajja kikadde naye. Ssebo. Mwatika. Yajja akamena amusala omusuwa. Musaza omusuwa guno ogw'ettabbo kamera omunene. Gutwala omusaayi. Tokwata ku radio call. Kisoka kimunywereza ku kisenge kyokka ate Pawulo akomye wasoka yekkaanye no waggulu. Bamugambye poliisi etuse matwale. Tulina babaaji basatu. Katonda watu musoke mwesike mwe mudde erudda. Ni basoka beesika. Nina okuteteekanya afune engeri gy'asobola okwegobako babaaji. I just nicked your radio library. Okimanyi nti vve gwe va kusala musuwa omunene. If I were you. Mu dakiika mwenda oba ogenda fasi ngambadde gwe nandibadde mpunzika mu ngeri emu oba endala. Yakikuba n'afuna gap. Ono yatuuka wano n'akonkona. I'm Detective Pascal with the LAPD. Bitibwa detective Robbery. Pascal ndini aba LAPD. That sounds serious. And who might you... Batugambye nti wano waliwo armed robbery. Manager. Ye? See, this branch is closed. Just nze ndi assistant manager ndowooza nga bw'okiraba nti branch eno eri closed. So far, Yesu Kristo. You're the fucking Windows killer. please Jesus out. Gwe Windows killer gwe boogerako. Namufumita ekisambi. Amusaza omusuwa omulala. Yesu Kristo. Would you mind if we came in and took... Ofaayo singa tuyingira mu netwekkaanya. Company policy. Eno company policy. Warrant. Tetukkiriza muntu alina ensingo ina warranty. Crime in progress. Singa wabawo crime in progress tetumalaga. Yeah. Sooka ofune warranty. Yes, the call came from inside this location. Essimu yavudde munda wano eno. See how that could have happened. Sikiwa nti kyasobose. Yabadde message. It could have come from anywhere. Eyo message esobola okuva wonna. Leka gwe nkulage. I'll just show you. Kankulage ekyenjogerako. See? Hey. Namukuba akafaananyi gwe. Thanks for your cooperation. Weebale kolagana naffe. Kubya akafuwanaye. Agenze kola identification ku database. Niyagamba nno byononese. See? Olaba. I just severed your femoral artery. Thamatole ngisaze. 3. Kati oba oyina eddakiika ndowooza nga 3. No, doctor. Siri musawo naye. Your heart is actually... Omutima gwo. The blood. Gukuba omusaayi kati ate omusaayi gukufuluma bufulumi. Laughing with you. Sikusekerera wabula nseka naawe. This is a beautiful time. Kano ke kaseera akasinga okubeera akabalagavu. What does it feel like?
kiwulikika kitya? Do you feel the joy? Owulira essanyu? May I see? Leka tulabe. I see. Leka nsooke ndabe. Bano bakutteko bavaayo. Eko 6 bimutabudde. Abaayi. Afaanana mu Sokamala. Aya. Guys. Abaayi. Respond. Bane musooke munnyanukule. Abaayogera kalido ne kagwa ettale. Kumbe detective alegedde ekimotoka ekiri wano. Yajja ku kimotoka. N'atuuka bwe kiri bulambalamba. Boosi soko gy'olabe. Atoloza mu site bamusagyeko. Why? Ogamba ki? Omisize ka sport obadde onuusa. Onoonsonyiwa nkuyambe ntya? Fuluma emmotoka eyo ssebo. Lindako. Fuluma emmotoka kati. Leka naawe ofulumya yaki? Kuno si kusaba ssebo. Fuluma eggaali. Gagaino musiba munywedde. Nakyaki bamukoze. Bamusaze. Misuwayo n'omusayi gutandise omuggwamu. Tandise ogenda mu maaso n'okusannyalala. Mpola. Akasajja katabbo kamala. Leka nkuyambe ku kye weetaaga. N'amusimba Serubwatula nti gy'obadde oyagala. Gendo gikwata osikula buleti bw'ati. Babagamba baggyeko akabaati n'ebyasiba bijje mu kyemba. Kono kankutereka akabaati. Kaako ku kye oyagala. Sekula ebyasi byakuba waggulu. Kumbe nakyala ebweru awulidde ebyasi bibadde bivuga munda. Kabaka atawanyise imirya gwe musikyaduse nakasajja atawanyise banaye tufunye obuzi yunayitawo duka yaduka yagala kuyigira munda bwatuka balira besubiji yakola polisi mugamba freeze yajjayo luto birawo ebyasi biri mu kifuba nga tanaba nakuba bibye nagwa kutaka kabaka Paulo n'ayingira munda n'asooka asabe ye gawerekeza n'ahawula ne basooka balya kanvaali ne bamudiza nja kuboki waisoko nkavali ng'engene esooka efune nakasajja waffe leka byasi bivuga maama nyabo yamusika mpola n'amuwalula n'amutwala munda. Aya tuyingire munda mwanguwe temukirwako musoke musizinge fire basivilians gye bali munda eyo singa tukole ekyobusiru bajja kubeera bafu. Later radio caller. This is 1 William 6. William 6. At this location. Officers need assistance. Yagamba tutuseewo mu kifo kye mutusindisemu abulaba. Bofisa twetaaga buyambi. Biriwo si birungi. Bano bajja bafune ng'egye basobola otaasaamu kyali waabwe. Kuba ebyasi biri mu kifuba. Yesu Kristo. Si birungi. Mbeera esi nnungi. Patch him up, but yeah, I know. What's going on out there? We heard shots. Kyekigenda maaso banaye tuwulira byasi ffe tetubitegeera. Cops are here. Abasirikale bazze. Abasirikale batwagaza ki? They're outside. We're inside. Bali bweru tuli munda. Biggs. Yeah. It's time. Tugenda kwetaaga ono osobole omutunga. Tagenda kulekera ovaamu saa embeera si nnungi. Twetaaga lisufu nenge gye tusobola okitetenkanya. Omukazi wattu bambi yatuuka ekiseera n'aggwaamu amaanyi. Ng'aweddemu amaanyi kabaka n'asembera waali. Era bw'atuuka waali n'asooka amukyusa bulungi oluba. Bagamba nti ebiseera ebisinga amaaso kye kitangala ky'omubiri. Maaso bwe gabeera nga ddala mutuufu mayonjo kibakitegeeza nti omwoyo muyonjo. Ate singa ekisangale kiba kifulumamu kikyafu kiba kitegeeza naawe kennyini
oyo mukyafu n'alyoka amukokonkolamu amaaso. Buli kabaka ye kyasinga okwetaaga mu bantu ge maaso. Tebereza ono musaatu bambi mbeera ye sinungi wadira kikaneemu bweti. Kyensoboddeko okukola kyekyo. Yeah, I know. Okay. Kale kiriwo kimanyi. Watch. If we start killing cops, we'll get messy. Shit's already messy. Yagamba nti twandibadde beegendereza ne tufuna ebyatulesibwa ne tugenda. Kubanga ate senga tutandika okutta abasirikale then ebintu bigenda kubeera bibi. Unamugamba byabize dda gwe kyotalaba. Bitulede byabize dda. Yajja. Unabalwa na buli omuntu atambulira waggulu mu ventilator system. Miwaatwa gino giyingiza egifulumya empewo. Mwe! Wayerekera awo naawe tutusekula. Ne bano badde bawulira ebigwirana. Katonda wange. Omanyi tugenze ne tutandika okubanga tutya. Abasirikale. Abasirikale bakubye nakasajja. Mbusimanyi waliwo asindise message. Ha! Kali kaddane. Nategedde bwenzira yongenda kata. Titugenda kutta muntu yena twetaaga abawambi. Sikitegeera. Twetaaga akadde. Kadde akaaki. Ateekwa kuba alina entegeka. Of course mbeeranga n'entegeka. Mbeeranga n'entegeka. Kanzije. Ebyo bitegeeza ki? Kale Tracy yasobodde okufuna emaali. Ebyo genda buuza Pawulo. Looking into what? Yabadde abitunula mukono ebyaki. Mujja buuza ye. Screw this. We should rush him. Nze ngamba tubatomere. Are you kidding? Osaaga. Shotguns in the car. What, do you guys have like a death wish or something? Simanyi mwagala kufamu. Guys in there with M4s. Bali bagayi balina M4s bwe mwagala otumira. Not to mention an unknown number of hostages. Olwedde tetumanyi n'abawambe baliyo. Teach you about ye ku akademi babayigiriza biki? Deploy overwhelming force. Deploy overwhelming force. Don't look so overwhelming. Kusinziira ku ngeri gye mbalanda abadala muli bajega. You guys want to be useful? Why don't you go check? Mwagala okubeera ab'omugaso. Mugende musooke mulabo baaliwo gye basobola okuddukira ewalala. Probably feel a little safer actually. Onoobeera safe? Detective. Great. Kale detective. Mu deploy overwhelming force. Yaraba bujega. Kali yamukubya kifaananyi. Pascal, robbery, homicide. Ze Pascal. 397. Go ahead. Nasooka nnyonnyola badye ng'ogasseko ne information yeetaagisa. Copy that. N'abagamba teyagala basindikira ekifaananyi bakole facial recognition. Yagala sooka tegeera ani gwe baddiringa naye. Kubanga ku kyategedde balina automatic weapons. Ebiseera bisinga abantu okozesa automatic weapons ng'ezo nga bazitegeera. Kibaseegeza baali basavinzeko magye. Kyo kiba kikweraliikiriza. Dda mbutuufu. Kiringa kisikana muyayi ng'asobola okukwata AK-47 ng'agikozesa bulungi nnyo. Wano ewaffe baba bagenda muleetera military. Bamanyirawo. Kaakati no kirabika balina pulaani B. Pulaani B egenda bweti. No yajja n'embazi okulya ensuuluulu. N'atandika okutema. Kati ono akwati kuba gyakikeka ne Tracy wa gyali. Tuukayo munda. Genda okuzza amaaso bw'ati. Ng'emaali weeri. Naye nga Tracy kirabika embeera yate yesi nnungi. Nalengera akatuli. Yepo. Sokoleke tulabe. Kiki ekigenda mu maaso wano eno? Genda ogira bw'ati. Nga ssebo Tracy bamuggyemu amaliiso. Katonda wattu. Heads up everyone, I'm in the vault. Banaye ndi eno museefu. What do you mean Tracy's dead? Tracy mufu ki kyotegeeza? Fucking killed. She's in the vault with me. Bamuse. Who did it? Ani yakikoze? This is the guy we never found. Kirabika ono gayi gwe tutanabafuna. I think he's moving around in the air vents. Alabika atambulira miwaatwa gitwala empewo. Plenty big enough. Ha. Well then let's go fucking get him. Then katumuyigge.
For a wild goose. Tetulina kadde kakunoonya kyali gwe tutamanyi. Tracy. Katatasse Tracy. The guy, or we can get out of here. Either tukwate kuba ntunoonya gayo basiye tubaano before police nga tennaba kudiployinga balala. Okusalawo kuli gye tulina kutawanyika ebisiga tujja biraba oluvannyuma. So fucked up. Tuli fucked up. In a fucking bank. What about the stuff? Kati ate maali gwe kyolowoozaako kyekyatulese wano ate nyinza olowooza ku kirala. Maali weeri. Then awo si wabi. So now what? Kati ki ekiddako Paul? Plan B. Tuli ku plan B. Migiza agikwasaganya. Meantime, stay frosty. May only be one guy, but he took down Tracy, so he's no pussy. Yabagamba kyengendo bagamba kikimu kyokka mwegendereze. Ayinza okubeera nga Gaaya ali omu yekka n'engeri gye yassemu Tracy yeeraliikiriza. Gaaya alabika siko. Gouged out Tracy's eyes. Yamuggyemu amaaso. Sayiko. Twegamba bufunzi abagambye Gaaya alabika siko. Kyategeeza sayiko. Ate nga alabika siriyokiira. Kubanga onaamusse n'amuggyamu amaaso. Era nga abagambye beere beegendereza amaaso nga bikkule. Ayinza okuba nga ali omu naye wattabwa okkamala. Sebo. What? Kiki gwe naawe? Njagala gendako mu bunaabiro. I have to hold it, you old. Then ogenda kulindako. Really need to go to the... Mu butuufu njagala Sarah Jiki. Get your diapers, did you? Bitch. Malaaya. Guys, Abayi. what harm can it do? Olowooza ki kyayinza okukola omukadde? I think we're going to be here for a while. Tugenda kubeerako wano okumala akaseera kati. Asooke tutwale na mukadde. Yajja amutwala obunaabiro buli wa. All the way down the hall. Take a left. Okirira mu kakubo n'ogenda ku ddyo ku kkono. Move it! Tambula gwe naawe. Come on! Twala akatofaali. Mukadde afuuse omukadde. Aya. Anything up? Waliwo ekiriwo? Head down. Sina kye naalengedde kiri awo. Cops? Not yet. Abasirikale ko nti bannaba kujja. Should have called for backup sort of. Agenda kuyita backup essaawa yonna. Shit's really fucked up, ain't it? Kali fucked up we. But we still gonna get out of here, right? Naye tugenda kufuluma si bwe kiri? Plan. Anti yentegeka. What? Kiki? Was you two separated at birth or something? Kati sikitegeera gwe wayamuka atya ku muganda wo. We're actually really close. We could Twali close twakula tuli ffembe. So what happened? Kaki ekyatuukawo? join the military. Ne tuyingira mu magye. No, we Mwasavinga mwenna. deployed at the same time, but Twali batudeploying akaseera ke kamu naye Annie, nga tuli mu sekita za njawulo. he ended up in the Rangers. Ye agenda mu Rangers nze ne nkomekerera mu Cops, Marine Cops. Enemies? Kiki bwe mwava ne mufuka balabe. Come on, man. Leka naawe. Ain't got nothing better to do for next Tiwali kyakkola mu ssaawa eziddaka lisuubiremu ekyo ekiboozi. Fucking psycho serial killer on the list. Nga tulina psycho serial killer ali eno. There's that. Oyo naye gyali. Nze kugamba eki. Wait. Lindako. Mental. Ontwala muka abasajja. Fucking dumb. Genda osale Dickens tomanyira naawe namukadde. Webale. Tambula tambula. Namukadde sebo baddatanisi. Muba mututte muka abasajja ayagala genda muka abakyala. Mano mutuusawo ye n'ayitawo n'ajja erudda. Wow. Kakati. We both saw some pretty fucked up shit. At least I know I did, and I think Danny had the same, maybe worse. We both. Agamba nti bwe batudeployinga gye twali kwegamba twasika n'obuzibu amaanyi ebyentalo nga bw'obimanyi. It's really fucked up in that. Nyinza okuba nga nze ku saidi yange nalaba kyamaanyi nnyo oba nalaba olutalo lw'amaanyi oba ye kale tusimanyi. You can while you can, you know? Naye kati nga bw'omanyi. Ffe bw'ova mu lutalo by'obola bye babingi ogenda okutuuka eno mu nsi eyaddala nga kwegaba buli kimu kyonna kikalubu kati ng'olina okwetetenkanya. Namugambe ye ndowooza ebeera yamenye b'amateeka. Kati ate ye muganda we yajja atya okubeera nga muyonjo. Anti kirabika ate ye bwe yafuna obuzibu mu lutalo. N'agamba seetaaga kubeera mu bintu biri violent n'asalawo agezeeko okubaako nga engeri gye yeezimba. Let me get this straight. Sookoleka embulira bulungi. Why we out here doing all this felonious bullshit? Nga tugenda maaso n'okola bino byonna. Your brother playing superhero. Muganda wo. Back the tides of chaos. Ye yali apunaninga kubeera mu mbeera bw'etyo. Kwewala buvuyo. Because we're two sides of the same coin. Tuyinza okuba nga tuli side bbiri ez'enjawulo naye nga tuli ku kinusu kyekimu. Ye avaayo n'asalawo atambuze bulungi obulamu. Aleme kubeera mu yakiyaayi. Ni uli abadde agamba bw'ova mu lutalo munaye kusya ku by'obolabye. Ogenda okujja eno nga tumanyi tolina nakyo oyinza kukola. Kati ebiseera ebisinga abasinga bonna abavaayo kumpi 70% abava mu lutalo balisootinga kumenya mateeka, kubba mmotoka, kubba banka. Kasaba nga ye asobola okukozesa emmundu n'afuna kyayagala. Unayita na mukadde tamulaba.
agenda okulingisa nga kitebeka na mukadde ali wano gwe ssebo nnyabo na mukadde ekyakulesa okimanyi nakonkonako agenda okugulawo nga na mukadde bamugjeemu amaaso waliwo oli kitwala amaaso bamuyita budinisa ya rabbi yayise mu kamooli siriyokira naye abafukidde siriyokira genda okulingisa wano ogwana gwa malaya ngenda kukutta genda osekula bwati akajji ng'atoloza waliwo ekiriwo nga tewali kiriwo boyinze mba natawanyise dda mba sina kyenninda kabaka yamufubutuka eno n'asooka amunyweza n'akasekula ku kisinge n'akasuula ettale buno bwekanakasa nnyo owayi yakafumita ebyambe mu kifuba oli budinisa tasyaga yakafumita budinisa si wakuzanya yakafumita paka bwe katuka esyanga tekakyassa kyekigenda mu maaso no gwe twasinisine na mukadde gwe naawe sirika agala kuulyanga olerejja kerera awulira ebigwerana waliwo ekigenda mu maaso n'okutambulira waggulu eyo gwe sirika naawe towogana nkugambye njagala osirise ekimwakyo bino bindekere mbikwasaganye poliisi nevaayo poliisi egguse mu nfo bosi atooza tebimaze ne bibijja poliisi erabika egguse mu nfo bakapu gye bayise egguse mu nfo lala nesooka esaasaanaawo wonna maama nnyabo anti bajjudde buli wamu nkiraba poliisi ejjudde buli wamu gambye kimu nkiraba poliisi ejjudde buli wamu ne bakwatekubo ne bavaayo kati ndowooza olutalo lutandise bane musooke mu mbuli ekyekigenda maaso bigisi ekigenda maaso n'atera okumaliriza gwe naawe anti akadde nja kubulya nga mmaliriza kati esengese waliyo erevuweta yamugamba ng'oluddeyo ko ntusoose sisibirako ka donut shop waliyo abasajja balina automatic weapons okusinziira ku ngeri gye bazikozesa ndowooza mbalayika baali basavinzeko mu magye balina kye baasabyeko nedda tewali kye baasabye wabula nina gwe nayogeddeko naye bakola ki wano eno ali sooka ombuli ekyekigenda mu maaso nze eje What is it? Kikyate gwe. Allie's gone, man. Ali munnaye taliiwo. What do you mean gone? Kikyotegeeza taliiwo. Took the old lady to... Yatute na mukadde munaabiro. N'obule yamutute tenabakudda. Now you're... Kali lw'okingamba gwe naawe. Ah. Hey guys. Abayi. I think you're gonna want to... Mujje musooke muwulirize ekigenda mu maaso. Mujje muwulire kino. So, I've been scanning frequency. Badenge na maaso n'okusikaninga frequency nabo babadde bakozesa radio kwa tuteeka ku loud naawe totumanyira ate. Okay. Lori abagamba musigale we muli tugenda fubanga bwe tusobola tugenda fuluma tuve wano. Oyo omusiru tuteekeddwa okubaako kye tumukola. Tuli bana ali omu. Tulina automatic weapons ayina kambe. Eje. Gwe tote akigenda kugwa mu munambiro. Bano basooka ne beebuuza ki kye boogerako. Singa agezaako okwagala okubaako kyakola ekyobusiru kyonna nze ngenda mumusalako. Tungamba nti oli yamugamba kimu we tuli ekifo kye tulimu okimanyi ekyo kyali sibeera surprise ayinza okuba budinisa ero APD ebadde muyiga akasi akano kona budinisa. Hey, detective! Njagala kwogerako n'abasirika bano. Detective! Kino kyekigenda mu maaso.
Looks like you need to go and talk to him. Alabika ayagala kwogera muko naawe. Last time that didn't go so well. Mulundi bwe twasembeyo kwogera tebyatambudde bulungi. You've already got a rapport. Ati kati genda. Ofube olabe gere gye munakikwasaganya. You surrendering? Owanika. Talk. Njaga twogere. Njaga soke twogere muko. Right. Okay. So why don't you tell me what the hell's going on? Kati muli ati ekigenda maaso. We got hostages. Tulina abawambe. How many? Bameka. I can't tell you that. Ekyo sikigamba. Okay. How many are you? Muli bameka mu. N'ekyo nakyo sikigamba. Okay. Quite the turnout you got here. Bantu boolese bawera. The LAPD gets its head out of its ass, we throw a real good party. Anti munnayi singa bitusukkulumako. So, olutawo tulutegekera ddala. I'm sure you do. Nyina byenjagala. Kakasiro oyina. 747 at LAX. Oyagala funi ennyonyi 747 epakinge ku LAX ebatwale. Nedda. 2 hours. Njagala sukulu baasi. Ndeetere ne medical. Can't tell you that. Essaawa 2. Of course you can't tell me that. Yali ambuusuulagako nesobola kugamba. What happens if we don't? Kale bwe naaba sibikoze. Shooting hostages. Njatandika okuba abawambi. Yeah, I don't really think you're the type. Sikiwa nti oli muntu asobola okutta abantu. Lwaki? I'm guessing you served. Nze ndowooza wasaavingako magye. Core. Marine Corps. Oba Marine Corps. My husband. Nange bawange yali asaavinze eyoko. He didn't come back. Bwe yagenda mu hotaawo teyadda IED out of Baghdad. Sorry. nga bitalo. Which is why I don't understand why. Kyekyo lwaki sikitegeera. Bullshit like this, I mean. Lwaki ogenda maaso n'okola ebintu nga bino. You made it back. Gwe wasobola okudda bawange nze teyadda yafiirayo. You're doing something good. At least wandibadde okola ekintu ekirungi. Kikyotegeeza. Friend, I'll work on getting you a medic. Thank you. Ngenda kufunira omusawo. What do we get? Ki kye tufuna singa mbikuwa. Start releasing hostages. Ngenda tandika otta abawambi. Fair enough. Awo si wabi. Nakyo kiba kikola. Go back inside now. Ndowooza kane bwe nkwate kubo n'enjira munda. Simplified detective. Simplified detective. Kitwe kirwamu. Kajambo bannange. Big status update. Big soko mbuli otuuseewa. Status update. It's gonna be a few minutes. Kigenda twamu eddakiika etonotono. We need to get the hostages ready. Twetaaga abawambe tubategeke. What about Allie? Ate Ali. Hostages first. Hostages first. Then ebisigaye tujja biraba oluvannyuma. Abo ababuze tujja banoonya oluvannyuma. Kyokka tukwasaganya abawambe. Banono babatadde. We're out back. Tuli eno mabega detective. Waliwo akadinisa. Is it big enough to get through? Kanene muntu asobola okuyitamu. Work it out. You know what? Omanyi ki? You guys stay there. If this Musigale awo. you might need to go inside. Roger. Batugambye tulindeko okugenda munda. Here, get him on his feet. Wayi basitule bagende. For a walk. Let's go. Aya tugende. Gwe sokolindeko. No ideas, okay? Saagala olete bya kisiru. All about me, huh? Paulo yagambye ebinkwatako. Yeah, we're not the same. Naye tetuli kyekimu. You were the Rangers, right? Anti gwe wali mu Rangers. Yeah, so you got that field medical training. You got... Baba training a field medical. Sure, but... Kituufu. So when I get your ass downstairs, Kati bwe nkuteeka wansi eri osobola okunyamba ku kyali wange. Gunshot? Kyasi. you gonna take care of my boy Rick or not? Togenda mulabirirawo banedde ogenda mufaako banedde. Right. I got a first aid kit. Olina ebikozesebwa kono nyina first aid kit kono esobola gikozesa tokinika mannyo. When I get your ass downstairs. Bwe nkuteeka bwe tugenda wansi eri njagala oyambe kyali wange owulidde. Now they sitting in America, and that's what you gonna do. Ekyo kyogenda okukola. Move. Tambula. Let's go. AJ. Eje. Medic I get with the bus? Ekya medical nsobola okitegeera naye ate baasi. What's your take? Kati osazeewo ki? I think they're up to something. Nze ndowooza balina kye bagoba. Something we're about to be had. Kye bagoba kyonna kye bakola. Just lwakuba tetunaba kitegeera butegeezi ba teziri busa. Ate bano. Kirabika abafeedi bagudde mu lutalo. Aba Federal Bureau. Olwo Kabaka eyajja n'ajjako obuwaani. Wabula azze ne ttiimu alina gadget. Alinga azze ku Black Op. Captain Franklin. Mpitibwa Franklin. It's Detective Pascal. Ono Pascal. Scene. I'm Sinclair. This is Chad. Nze Sinclair Chad. Jones. Oli Jones ne Smith. We're it. One team, one crisis. Tetugenda kuleeta bala yaffe kyaffe tukikolera wamu. SWAT. Then who the fuck are you? Mwe muli ba SWAT kono ffe tetuli ba SWAT then muli biki? Contractors? Muli ba contractors ba DEA. What?
SWAT is who? Cops? SWAT beba abajja nga mubayise. Who do you think? Kati gwe bibijja kulowooza bayitaani. Just smell the testosterone from here. Boy weeraga. See what we got. I know what you got. Manyi ki ky'olina? Ono. You know him? Omumanyi. Been chasing him for years. Mbadde muyiga okumala I emyaka. just sent the photo through for ID. All the lights went. Bwe mwasindisa ekifaananyi ku ID kwega musobole okukola identification. Layiti zonna zaabikudde. Kyategeeza nti bwe baasindisa ekifaananyi kigere mu facial recognition. Already yabadde mu system. Nga bwe bakirabirako buli intelligence yonna weeri eba ezibuka. You don't know, do you? Tokitegeera. There's 100 million in bearer bonds in this. Waliwo obukadde 100 buli mu bearer bonds obuli mu nda eyo. Sound like a cartel operation. Ndabikira nga cartel operation. Our guy's been making a career ripping off the cartel. Guy waffe abadde agenda maaso n'okubba bakateri. Anyway, this should have been an easy job for guno omulimu gwandibadde mwangu yaniyingidde n'akikola n'akimaliriza. Naye kirabika waliwo ekimusiranyiza ne kimukwatira mu nda eyo. Olunaku lwaffe lwa mukisa. Waliwo obusobozi nti mu nda eyo waliyo serial killer ffe gwe twakazaako budinisa. Sounds like he's taking out a couple of your men. Alabika abasajja bammwe abatta. Know this for sure? Ekyo kikakasa. Twabiwulidde ku radio traffic. Unamalisa okwambala nga medical. Smith's going in. Smith agenda kuyingira munda. Twawulidde nti yeetaaga omusawo. Is wanted by the LAPD. That makes this an LAPD op. Gwe kyoba omanya nti omusajja oli omulala gwe twogerako budinisa yeetaagibwa Los Angeles Police Department. Kibasigeza omusango gwaffe. Ebyo bye mwogera temukakasa obadde mbutuufu bwe kiringa bwe mulowooza. Ebya radio muyinza okuba nga babadde baba miss kwega baba information nkyamu. Nze kyesobola ogezaako kakasa kiri kimu nti waliyo jjamu w'ettabbo kamala gwe mbadde njiga okumala akaseera era nga ndi mwetegefu okumuggyayo. Nyina ebikozesebwa ebisobola okumuggyayo munda. Bwe kiba kiganyi ogenda kitwala up mu chain of command. Kitwali mbakama baffe. Naye nga nze kubulidde. Kwegamba linga mugamba. Kyemwagala ogezaako okuŋŋamba muli ku speculations. Naye ate nze nfokasinga ku kiriwo. Badde bamugamba nti eyo munda waliyo omusajja yeetaagibwa bunnyo kamala serial killer. Los Angeles Police Department emwetaaga kiba kitegeeza nti nokola misini yaffe. N'abagambye muliko muli mu kuteebereza. Nze nnyina obukakafu omusajja olwedde gyali nze gwe njagala wamwe wakuteebereza. Luli ayitibwa Senkere yayingiddewo. Go. Sit down. Tuula wansi gwe naawe. There he is. He's over there. Stitch. Oyo gwe twagala otunge. Washington. Why? Soko gy'olabe. Sinclair. Sinkereya. Detective took. Shit's about to get interesting. Yeah. Bino no sebe kabina atera okunyuma. What's the plan? Kati etegeke eriki. Smith will go in as a medic and get intel. Kyali waffe agenda kuyingirayo nga wa mediki. Shoot out bad guys once he gets a clean. Atubulire information. Ate tulina gwe tutadde waggulu sniper. Ojja kuba asobola obba kuba sabbaawa. Will tell us. But it doesn't matter a whole damn. We're going to breach anyway. Ne bwe kiba kiganyi tugenda kutomerayo. Waliyo abawambi. You're playing with the big boys now. Opulaninga ne ba big boys detective. Wandibadde otegeera bwe tukikola. He's on you. Kyonna ekisuukawo munda eyo n'otta abawambe kigenda kubeera ku ggwe. Happens if Windows is actually in there. Kati mutuufu budinisa waabaayo. He's our call. Naye tujja kumutta waffe. Bring him with you. Kiba kitegeeza ngenda nammwe. Then you better get a vest. Eno ekyali joint operation. Drug Enforcement Agency nga begasibwa mu local police. Kuba naffe tulina gwe twetaaga munda eyo. Budinisa. Sorry about this, man. Unosonyiwa ku kino blood. Ekiwandiiso kirowoozaako. Slate plans. Boss? Bosi. You might want to come see. Soko gy'olabe ekigenda mu maaso jangu olabe. Waliwo akwate kuba okujja bulambalamba wuuyo mbu simanyi musawo. Omusawo nabaki yakola bw'atyo. Yingira. Isaawo. Kiki olina mu kasawo? Nkubuuza kiki olina mu kasawo gwe ssebo? Ate gwe ndi musawo gwe mutumizza. Tosinika amanyi oli musajja wa Sinkere yagoloza tetukitegeera. Muteeke eri emabega. Naye gwe olabika tokitegeera. Ffenna twasoma manyo y'emu. Genda gwe. Yitawo tandika. Kigayi wanti rodi si gwe gusoose nga agenda maaso n'okubba emali y'abakatela. Nakati beya bonds z'abadde agenda okubba oba gyali mu kubba. Ezo miliyoni 10 za drug cartels. Come on, they used to be good at this stuff. Wateranga okubeera omusufu mu kujjanjaba. They're gonna breach. Bagenda ku breach ng'okimanyi naawe. Send a real medic otherwise, man.
get him. Mugambye bali bagenda ku breaching ekyo kimanyi naawe. Better off out there than he isn't here. Tugenda mu alwa tusooke tumuteeke erudda. Yitawo gwogenda ka. Basalawo ono bafune engeri gye bamufulumyamu. Gambye kijja kuba kisingako singa asigala mu mikono gya poliisi. Hold him steady. Yajja kubeera seefu n'okusinga okubeera eno. Munyweze. N'akwata ekkubo n'afuluma naye. Njagala olabe. Waayi sooka ojalabe chief kapitano. Watandise ofulumya abawambi. Aya buli omu yenna ngenda basaamu mugende mubafune. Ngende mubakwate. Mubaleete. Wajja sobola ofuna obujjanjabi. What about me? Ate nze You we need. gw'okyaliwo. Waaye gwe naawe musaawe gwe yatadde eno ku nsonga okakana ssebo nga bigassegassa ate tebyakola bigatagata okakana nga bivuddeyo. Time to shine, boys. I want you to go in the back and tell me what you can see. Yeah, we're on a detective. What if we... Detective kati watya senga Observe and report only. Do not engage these. anti munayi waliwo abasajja abazze kati tukyetaaga temugendayo. Get down. Notagenda tubeeza wanamayitawo tuyingireyo tulabe. Gwe jangu. Listen carefully. You want to live? Buliisa n'obwegendeza oba oyagala osigala ng'oli mulamu tokola ekyobugwaga. Shut the fuck up and stand right. Sigaze ekisirisi ekimu akyo tutugale ng'oyimiridde awo tonyiga. Do everything I tell you. Gwe kola buli kimu kyonna kyegamba togenda kufuna buzibu bwonna tuula ebbali katebe. N'akwata ekkubo n'atuula ku katebe. Ono ssebo ayiseemu paka ebbali baafunye sinayipa. Sinayipa n'ayitamu n'ajja eno waggulu ku kizimbe. How you doing up there, Ken? Found my spot. Setting up now. Copy. Ndi mu kuseetinga kati ko naawe si wabi. I could kill you with my... Gwe nsobola okutta n'amannyo gange. Oh, it's great, because I can kill you. Katusabe kuba nze nsobola okutta n'emmundu. Ziba teziribusa waliwo afubutuka mu kamooli. Yasookayo nsawo. Kiki ekigenda mu maaso naye n'afubutukayo. Ono budinisa sebo gulubation agulubya. Gwe. On your knees. Ku mavivi go. Hello. Hello. I said on your knees. Kugambye wansi ku mavivi go. Just need a moment of your time. Neetaagamu akadde katono nnyo ku budde bwe. Okay. Bw'osembera ngenda kukutta. Kale. You killed my friends. Wasse kyali wange. You cut out their eyes. Wabasazeemu amaaso. Mbu yabadde You should ataasa. leave me alone. Ndeka. Ndeka ngende. Found an x-ray. Nyina gwefunye. Stand by. Mwina musabaawa kono standby. You good? Oli clear. Tugende. Buno busaatu buyisemu buli eno munda. Bujja bwekebejja. Ki ekigenda mu maaso ani atemyetemye wano? Sigitegeera. Baali batemawo ku ddiiru ki? N'ayitawo. It's taking them so long. Ono ng'aluddeyo. 2 minutes. Mpaamu eddakiika ntono. Wuzza eddakiika ntono aluddeyo naye alimba. Geno nyiga bwati nga kirabika elevator ekola. Yes. Haha. All systems go, boss. Anti sisimu zonna kati ziri go. Boss. I should kill you right now. Gwe ngenda kutta kati. Don't you? Lwaki tonzita? Murderer. Nze siri mutemu. Nga gwe. Same in God's eyes. Fucking shoot him! Omusajja mukube naawe. I'll be with you. Gwe ngenda kukuba naawe mpaamu eddakiika. Shut the fuck! Gwe naawe sirika. It took me a long time to understand. Kyantwali akaseera akawanvu okubaako kyetegeera. Nti ffenna tuli kyeki. Abayaayi. Professional. Professional. Like you. Kati nga gwe. The cop. Abasirikale. Banker. We're all babanka. same. Ffenna tuli mu kategorizi ezimu. And then God spoke to me. Naye Mukama n'ayogera gye ndi.
What's he sound like? Eddoboozi lye liri You wouldn't litya? understand. Tosobola kitegeera. It was like Kyalinga I suddenly knew namanya what I had to do. kiki nali teekeddwa okukola. Crazy. Oli mulalu ggwe. I've been told so. Bangi bakiŋŋambye. But you know what? Naye ate omanyi. Maybe I'm the only one who isn't crazy. Oba osanga nze gyekka atali mulamu. Ekyo wali okirowoozezaako nga basigadde mwebalabe. To save souls. Nze ekyenkola As many as I could. kutaasa myoyo. Mukama yaŋŋamba taasa emyoyo gyonna emingi egisoboka. His fucking eyes out. Ng'obajjamu mataala nti You want a fucking church? lwaki wafuuka mu paatiri n'obulira mu kanisa. Windows of the soul. And it was my destiny to collect souls. Yagamba amadinisa kwegamba amaaso ge madinisa g'emyoyo. Omulimu gwange gwali gwa kuŋŋaanya myoyo. God just spoke to me. Katonda ayogedde nange. About fucking time. Ako ke kaseera nno kati. The X-ray's about to execute a hot. Ono anaatera okutta omuwambi. Right. Repeat. Mukubirewo. Say hello to Tracy. Ndabira Tracy. Kuba sitabbaawa. Taala. Tawona agwa ettalo. Olaba. God protects Mukama those who serve him. sebo akuuma abo abamuweereza. I just need a moment of your time. Neetaagamu akaseera katono nnyo ku budde bwo. Akaseera ko kakumujja mu mataala. Time to settle up. Keep your men. Ke kaseera ndowooza tuseetinga apo bannange. Listen, it's going to be crazy enough without your men blundering around. Kino kigenda kubeera kya busiro gwe. Things start going south, we're coming in. Ebintu singa bitandika okujjira tugenda kuba tuyingirawo. Uno yagamba ke kaseera tugenda kubulikinga in. Bagenda kuyingizaawo kipindalo. G'olagawa. Kasajja sebo kafuŋŋana Smith. Kaba kaliwo ne kawulira abasatu kabajja basembera mpola ne kamuwalula. Bano basajja batu bayingidde munda bagambye tebagenda sigala bweru. Kubeera nga bagwagwa. Bayingira munda bajje bafeffette balabe. Najjala yunaze. Kuyingirawo by force kusekula. Kusekulyawo teri kwemamaza teri kubuuza kikigenda mu maaso. Kuba bukubi ku mbaavu. Era bwe baatuuka munda batandika sekula manda. Batandika sekula byasi. Ne bagambye tulikayitibwa the last haste. Vije gyonsi dashize nga bulijjo. Kobe sigalya zaffe bulambalamba. Unabali wanawuliye ebyasi yajja asooka alabe ki ekigenda mu maaso. Hey, Paul. Why? You still with us? Paul okyali naffe. Sinclair? Yes, Enkereya. You know this guy? Guy omumanyi. Back a long way. Tufudde walanze naye. Friends and I were wondering, did you get the stuff? Nze n'emikwano gyange twebuuza oba emaali wagifunye. It's right there on the counter. Yiyawo ku kawunta. Doesn't look like much. Naye ate tenabikira kuba nnyingi. Anti yonna mweri. Don't get to spend it. And you will, Sinclair? Kati gwe togenda kufuna mukisa gugisaasaanya ko gwe Senkereyo onoogisaasaanya. Tulagenda okuwulira emboozi. Linda. It's one of those macho moments you like so much, Detective. So, Paul, you know, the boys aren't too happy with... Okimanyi nti bakyali baffe si basanyufu naawe. Off. Obadde obba boosi. Trent, that was you. We get around. Katonda watu. Ono ssebo naye akulira drug cartel. Really? Gw'oli mukwate. Till I figure out what the hell's going on here in Durham. Unless nga maze otegera ki ekigenda mu maaso kutte. Detective? Detective. Yes, you're not really DOD. He's cartel. Esegeza toli DOD. Department of Defense. Is that true? Oyo katero. Gray area. But at least you nailed the dangerous criminal. We only realized what was going on when you sent that photo through. So thanks for that, Detective. Ng'ekifaananyi kye yasindise kye kyabalegudde wa road gyali. Ono omusaatu agenda okuvaayo okuza amaaso okwekkaanya bw'ati. Agenda okufuula kabaka nga talina mataala. Avulula musaayi. Bona embajji ku nkoto. Kubya ensuuluulu ku nkoto. Aya. Looks like the cavalry's arrived. Kirabika amagye nno gatuuse. Detective kiri kitya? Boys. Mujje. Like I told your boss, Detective. Nga bwe nagambye boss wo detective. Jones. Kubirawo bali amanda.
bajja katwakamba kasekudde nakokubiri ne bakokyerawo buli bujega Over here. Why? Ono yamutujjirawo agenda osekula amanda kabaka ng'avuddeyo maneja agenda okulingiza n'alengera embwasi gwe tokola ensobi gwe kyangu okyogera tolina famire nze tebo nyina famire nyina okwetaasa ddaba obujega yagikwata bamutujjirawo tewali kubuuza gisuule gwe ssebe yeefuddemu koko gisuule weefudde ekira asuule emundu I'll get something out of this. Would you say, Paul got away with the money? yagamba osobola okufuna mu kintu kino 3 ways. tusobola ogezaako gamba nti polo yadduse n'amajja sente zo tuzigabana It was just a thought. jasibadde kirowoozo About me, detective. kumbe kali kajja ne kamusekula ekyasi kyamukwata ku kibegabega ntawo n'agwa ettale Give it up, Paul. polo wandibadde opowa One of you. It's time, don't you think? ndowooza ke kaseera No, he's right. wekimanyi mutuufu bawera ffe tuli wano tetulina kye tulina yagamba owaayi n'asalawo awanike talina tabbu mpanise Well, you nearly did it. kati okimalirize kuono butereevu In and out. It's supposed to be the easy one. naye kibadde kiteekeddwa kubeera kyangu I didn't think they'd miss it. What was the backup? The elevator? kati baakapu yabadde kyeleveeta wategedde otya I'm not an idiot, Paul. siri musiru pawulo Read the building plans. nasomye pulaani z'ekizimbe You got it working? eleveeta ogitaddeko ebadde ekola Smart. Not smart enough, obviously. ye oli mugezi kono siri mugezi kimala kulaba munsazeeko anti weeraba paul kamusekudde So this is it, huh? kandowooza kyekineno y'emaali Worth the trouble, don't you think? tugenda kuba tukutaasa si bwe kiri Sorry about your brother. n'osonyiwa kabulaajawo I'm starting to see the family resemblance. ntandise okulaba engeri gye mufaanana If you're doing what I think you're gonna do, singa tokola kye these are ndowooza your problems. nze ndi list of your problems Chen. aba akyalagira oli ne bamutujja nakyala amukubi ne kali n'akakwasi senkereya n'akwata esawo n'atawanyika n'emaali atawanyise n'emaali wabula musaatu bambi pawulo embeera sinungi onagenda okwativa otuuka ku kabulaza ng'embeera wakya yaganda mugamba nti munaye togenda ndi wano naye nga wa katonda watu genda ofuluma eno nga ssebo kadinisa kyakola abantu bajjamu amasi watali kuzajja katonda watu oli bulungi siri bubi nnyo era gwe tofaayo kino ngenda kikwasaganya detective nyambayo ekintu kimu oyo musiru genda omuteekemu ekyasi mu kicwa bw'oba bw'oyogedde maama ekyo nakyo kakigende kikolebweko tukakasye mu kiggwa yajja mugambye esooka ogenda omuntere buleti mu kicwa lodiyo nayingiddeko erevueta yagala kutawanyika na maali miliyoni 10 eza dola za bakatel bampangisiza kwata pawulo abadde agenda ababba bakatel nisebeka nesenkere y'amagye ageetaaga nagenda otuuka wano nga kyalengera muganda wange kyo kyennyini kyennyamiza bwatyo ne yeetooloola eleveeta yiino kalwedi ssebo kaginyize ne kayitamu ne kagenda naye kyeyakola n'aginyiga era bwatyo n'akwata ekubo n'ayingira
Yassaako tocha. Danny, is that fucking you? Simanyi egweyo. Fuck me, Danny. Nani? Saagala kummanyira. Saagala bintu bya kunnesulu babbalirako. Agenda okuzza amaaso gakiraga ati waliwo abadde awalampa wano. Naye ng'ate musaayi gwe guliwo. Danny? Nani? Danny? Nani? Gwe ssebo lindako. Hell are you? Gwe ssebo gwani? Agudde nokubudinisha budinisha teyetaaga kubuuza yo oyina kukubirawo. Singa odda mu by'okwemamaaza n'omubuuza. Windows guy. Ye gwe budinisha. Njagala kudda waka. I saw what you did to my men. Nakulebe kye wakoze abantu bange. Leave me alone. Mundeke nzekka. Yeah? Well, I think Nze kye ndowooza. I'm gonna do LAPD a favor. Ngenda kuyamba ba Los Angeles Police Department. Kumbe muzeyi gusese muzeyi sebo si wakunyigira mutoke tonzetira amaaso gange okuba ga kibulet katona wange engumi tota myoyo gyange gye kuŋŋaanya ne gusooka gusekawo mukono sebo gwali siriyasi gwe kubira otya amaaso gange najja gyeyo akambe kati ntwala n'akagu kabulaja lindako yamufumita mu kifuba n'amuwujja bwamusekula budinisha n'atawanyika ono agenda osekula ebyasinga kaweseka kali kafulumya ensonda ne kaddukira ddala ne katawanyika aya mwana maaso ge bagamusuuziza mujulu n'agisuula ettale n'akwateko batambula agende kumbe Dani naye atuuka butuusi wansi eno mu kolido. Yajja ayitamu nagamba ku Racking Sports Bet Limited abassamu na beauty products. Kino kyamwambalira MK Electronics manyi bagamba amaaso lyetaala gye tonjasamirako yakifumita mu nsingo kifumita mu nsingo n'akisawuka ettali tonjasamirako tongwirako ddalunze tondirako muwogo tebamanyira toddangamu n'ongwirako eddalunze tebandeetako ssagaliko nze osinikirako amanyi eby'ekitumbaavu ono naakukuta agenda n'ejjuguli nayiseemu kwate kubo n'afuluma eno ebweru era bwe twogera essaawa zino ali mu ggenda baabwe Stop right there. gwe ssebo togenda yimirira awo Dane yamusalako Fucking kidding me. osaaga Dane kyo kyoliko oli mu kusaaga kono okwise kusaaga Looks like you and me had a pretty bad day, dude. sirabika nze naawe tufunyemu olunaku olukalu It's a bit of a handful, huh? Yeah, not anymore. oli omusajja atuyambyeko budinisha So now what, Danny? kati ki ekiddako Dani You taking me in? ogenda kuntwala eri poliisi ezo si ze zaabadde oda zange oda You too, huh? esegeeza naawe okolera bakateero Love the country. Always someone like me. anti era munnange Bye. Keep an eye on things. waliwo omuntu omu kwegamba ateekeddwa okugenda maaso n'okukumira amaaso ku bintu ku maali z'abagagga ekyewunyisa n'onaakolera kateero. It's a lot of money, Danny. Zino sente nyingi Dani. Like I said, nga bwe nagambye always someone else. wabeerawo omuntu Someone like me. omuntu nga nze You shouldn't have killed Paul. tiwandise Pawulo That world all right. kubirawo ekyasi nono seba akolera bakateero
bulijjo ali wano okuuma maali y'abagagga naye kaakati ani agenda omufata yakwateko be maali y'abagagga n'agyetika ate olwedde n'asobola okufuluma bulungi nga teri agamba era bwatyo n'akwateko bajasobola okugezaako okweyongerayo nabagambye twekayitibwa the last haste vijja gyosiperakisazi nga bulijjo tugenda kuzaamu kasinema akayitibwa Vikings ekitundu ekyabiri akakomekereza yandibadde siyoni eyokuna nabasuubiza ne bagamba olumaliriza Vikings tugenda kwata Lord of the Ring tugenda kwata Game of Thrones nno obuzibu nga bunajja ono musaatu alowooza amaze kumbe ekigwagwa weekiri kibudinisa budinisa tazikiza budinisa sebo tazikiza era akyali ku mulamwa nga luli ono musaatu atambuza mashaali tambuza mababba ali mu kweswindikitinga kumbe budinisa yamufubutuka emabega budinisa si muntu wa mboozi ye bw'abazze ng'alina kyalina okumaliriza kiba kirina okuggwa n'akwata ensawo ye mali y'essebo gyakuŋŋanyiza okumala akaseera baagimusuuzizza kati agenda tutandika bupya okuteekamu emaali n'akwateko n'ayitawo n'asooka agamusosonkolamu ye professional ye yagamba nti mukama yamutuma mukama ssebo yamugamba amaaso lyettaala y'omubiri gwe eriiso libeera healthy kiba kitegeeza nti oba ojjudde ekitangaala naye singa eryasu kwegamba singa obeera mukyafu etalibeera kyafu kiba kitegeeza nti n'omubiri gwo gwonna mukyafu yakwata ekubo ssebo n'akunnumba kagenda ate avuddeyo ne miliyoni 100 mu beya bonzi n'amataala agenze nako bannange we tujja otandikira akalibeera akokubiri nabagamba vije junior nga bulijjo era nga kubisigalya zaffe bulambalamba ewatali kulwa katugende ku kyatuleshe magambye tulekera kayitibwa Vikings era ketuzaamu essaawa eno yennyini ketugenda okulaba gwe syagala olasane syagala olegese sirika syagala ozijeko waya wamaaso looza genda mu maaso basolooje ku mbaavu nkugambye onoonya buzibu gweze kubulidde